abalala mwe mulemesa abasajja n'atuuka okuddukako ng'alaba okamye n'amabeere ne gakala kati otandise kuyuza lususu ekivaamu n'atadda n'akuleka n'abaana bo otambula ogamba omusajja yatuleka kale abaana bali masomero ga bbeeyi naye nga yali talaba bwe tamanyi kiddako. Muyige okutunula mu nsawo z'abaami bammwe, mukole ebintu ebibe n'abayamba ogenda mu maaso. Omwana abaana obatutte mu ssomero lya bbeeyi ate naawe oyagala enviiri za bbeeyi abamu weeyerusa kati tamanyi muweerere baana oba mweyeruse. Ekivaamu ng'afuna akasingo ledi akataana na byekabanja. Hello, pasita yennyini yabuulira enjiri. Ekivaamu ng'omwami afuna akasingo ledi tekana kyekabanja ne bemugula chips muli ezo ng'agenda olaba omusajja ow'ekitibwa nga yeekukunise mu kantu gye yadduka wafu wazibu. Naye omusajja yasirwala baamuwasa tibaamuwasa oli yamugoba ebyetaago bisukka. Be focused.